Nkwaniriza nenkobaza okubanga twegaseeko olunaku olwaliro gyesinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo gye musinzira okubeera nga mutulaba kye mukola ky'amaanyi. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu. Bingi ebiri mu ggwanga lyaffe erya Uganda oba olyawo ne wabweru wa Uganda ebitusoomooza ebituzaamu amaanyi ebitunyigiriza nja kusaasira mwenna abalina okusoomoozebwa okw'enjawulo ate okugumya buli awulira nti aweddemu essuubi. Ebiseera ebisinga kibanyonnyola nti obulamu bw'otambuliramu ku lwaliro wadde oyinza okulaba ng'ensi ekomye, oyinza okulaba ng'ali mu mbeera esoomooza, oyinza okugamba nti owakyali ssuubi mu bulamu bwange kirabika okuba nga nkomye nedda. Njagala kugamba nti embeera gy'owangaaliramu si gwe wekka asoose okugiwangaaliramu. Okusoomoozebwa kw'oyitamu bangi abakuyiseemu. Naye ekibuuzo ekibeerawo ebiseera ebisinga nti abo abaali bayiseeko mu mbeera gye ndi mu kuyitamu ku lwaliro ne bagivuunuka bulungi nga kati bawanguzi bakikola batya. Buli omu kyeyandibadde yeebuuza mu bulamu bw'ensi eno mwe tuwangaalira. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu olunaku lwakuna. Bingi bye tuyinza okuba nga obaolyawo twogerako wano ne wali, naye waliwo ensonga enkulu mu byonna. Relationship ebiseera ebisinga ekolebwa abantu babiri. Ekolebwa omwami n'ekolebwa omukyala. Naye nkibagamba nnyo nti mu bulamu bw'ensi eno nga muyingidde omukwano, nga muyingidde okwagalana, okufumbiriganwa, buli omu ogamba nti naakulabiriranga, naabeeranga naawe, sirikulekawo, ebigambo ebyo biremenga oba olyawo kukulowoozesa nti ensi ekomaawo. Nedda. Bulijjo olowooza nga y'akaseera era bulijjo weeteekereteekerenga akaseera nti singa omuntu gwe njagala ndekawo. Bulijjo weeteekereteekerenga akaseera nti singa byaŋŋamba kati abikyusa. Naye byonna mu byonna waliwo ekigambo oba waliwo ensonga gye ntera okukulembeza nga neebuuza nti gwe wakati ng'olina omwagalwawo, wakati ng'olina ebbaawo, wakati ng'olina mukyalawo, ng'olina boyfriend wo oba ng'olina girlfriend wo, ekibuuzo ekijja okubeerawo kijja kubeera nti gwe bwe weetunuuliranga ggwe omuntu kikyogamba nti kino kye kiŋŋumya nga we kiri oba olyawo omwami asobola okubeerawo. Buli muntu yandibadde alina backup gy'ogamba nti newankubadde naye kino oba olyawo. Wadde nga waliwo ekibuuzo ekitalina ansa, kikyokkera ku makya n'obuuza omuntu akwagala nti ogamba nti onjagala naye wanjagalako ki? Lwaki mu bonna oyagadde nze? Nga tonnaba kubuuza oyo omuntu akwagala lwaki mu bonna ayagadde gwe. Wandibadde weebuuza nti lwaki mu bakazi bonna abali mu nsi eno gwe wandibadde oyagalwa oyo omusajja gw'owulira nti yagwanye okwagala? Lwaki mu basajja bonna abali mu nsi eno gwe wandibadde oyagalwa oyo omukazi gw'owulira nti agwanye okukwagala? Biki ebyenjawulo by'olina ebikwawula ku balala? Lwaki bbaawo, lwaki boyfriend wo, lwaki muganzi wo yandironze gwe n'aleka abalala? Lwaki mukazi wo yandironze gwe n'aleka abalala? Lwaki wadde abakazi bangi abalina obubina? Lwaki wadde abakazi bangi abeeyirusa? Lwaki wadde abakazi bangi abambala mini? Lwaki wadde abakazi bangi abeesiga wanja ku maaso na buli kimu, abeekuba bukalifu obuwunyi obulungi? Lwaki bandibaddewo? Nagamba nti newankubadde weebali naye owange asinga. Kiki ekikuleetera okugamba nti byonna babikole naye nze ndi wanjawulo? Tugwana mu bulamu bwaffe nga tugwa mu mukwano, tugwana mu bulamu bwaffe nga tuyingira relationship, nga tuyingira obufumbo, okkeranga ku makyo okugamba nti naye kyanjawulo kiki ennina? Gwe nga ggwe kyanjawulo kiki olina abalala kye batalina? Oyinza okuba nga tukulembeza bulungi kubanga tosobola kunoonya balungi n'obamalayo. Oyinza okuba nga tokulembeza bugagga kubanga tosobola kunoonya bagagga n'obamalayo. Naye walina okubaawo akantu k'ogamba nti kano kanjawulo. Nga ne bw'aba bbaawo ng'abadde awunjawunja ati agamba newankubadde muyina bino naye ate mukyala wange abasinga kino. Kiki osinga abakazi abalala ekitasobola kuganya bbaawo kubanga abalaba? Kiki osinga abasajja abalala ekitasobola kuganya mukazi wo kubanga abalaba? Tukkirize tugaane abakazi bakwanibwa January to December, naye abakazi bangi nga ne bw'omukwanaga nti ebigambo ebyo mbiwulidde nandikwagadde, naye nedda. Kubanga muganzi we, kubanga bbaawe ayinamu akantu ak'enkizo akatali mu balala.
abasajja bangi nga bakazi babatuukirira nga bakazi bakwana abasajja nga abakazi beegwanyiza abasajja nga omusajja alaba abakazi bangi naye nga gama newankubadde ebyo mubirina naye ate kano mukazi wange yekka yakalina okubeera ewamu ogamba nti ekigenda okukuumira ku bbaawo oba ekigenda okukuumira ku mukazi wo tagenda kuba sex. Ndaba abakazi bamala obudde bungi mu kunoonya eddagala n'okunywa obudomola bafune ag'emugga, which is not bad, naye tekisobola kukuumira mu bufumbo kubanga singa bwe gwali singa bannyinaffe ab'ewa Kagame be bali mu bufumbo e Uganda wano kubanga babatenda. Abasajja bamala obudde bungi nga banywa obudomola bali emirondo balyaki basobole okufuna amaanyi nga balowooza nti okutambula eddakiika 45 kyekigenda okukuuma omusajja omukazi. Kisobola okuba kitundu ku ebyo naye tekisobola kunyweza mukazi kubanga gwe nga bw'oguza eddagala ewa musawo Agnes n'omulala bw'agenda oddugulayo mwenna libakolere kyekimu. Kati bw'anaabatambulamu mwenna anaagenda waani? Wadde nga mu bufumbo watereera wadde nga oli mukyala ng'emirimu gyonna egyasinga wagituukiriza omanyi bulungi okufumba nga kiyira ejjinja wagenda watambula bulungi naye walina okuba nga waliwo akantu akeekusifu nga gwe weesiga nti gwakalina wekka era ng'ogamba nti bba wange ne bwakola atya aye tosobola kukira ku makya n'omubuuza nti naye lwaki onjagala n'akigamba obwo obuntu obwekusifu tebunnyonnyolwa. Era bw'okira ku makya n'obuuza omuntu nti gwe olowooza lwaki bbawo yandyagadde gwe n'agamba nti yandyangadde nze kubanga kino ne kino oyo mukyamu. Obwo obuntu obwekusifu tebunnyonnyolwa kubanga oluusi nawe kennyini oba tobumanyi bubeera bwa munda mu ggwe oba okufuula obw'enjawulo mu balala. Ekintu ekirabika tekisobola kufuula wanjawulo mu balala tosobola kugamba nti ekinfuula ow'enjawulo mu balala kubanga nze ndi mulungi ekyo kirabika sigo wekka omulungi. Yani yagamba nti buli muntu agenda kuditamininga bulungi bwo. Waliwo olinga gwe oli mulungi eri black beauty ng'oli ayagala mu kyotala. Waliwo okulowooza nti oli mulungi ng'oli mu kyotala ng'oli ayagala wa chocolate ayagala black beauty oluusi. Oyinza otya ogamba nti nze ekinfuula omulungi kubanga nasoma. Oyinza okuba ng'okyewanisa degree nga waliwo alina masters. Kantu kyak'enjawulo k'olina abalala ke batalina. Nga buli bbawo olwagezaako okuwunjawunja ati nga buli mukazi olwagezaako okuwunjawunja nti agamba naye omuntu oli ayinamu akantu ak'enjawulo. Abakazi bangi mbawulira naga nti oyo omusajja omulaba nti ankoze ebibi bingi nandibadde namuleka dda naye buli lwe nsitula ekigere nti mpulira ng'omutima gwange gusigala gyali. Naye gwe kennyini asigalayo oyinza okuba nga tomanyi kikikusigazaayo. Oyinza okuba nga tomanyi lwaki ne bwe wandyagadde okutambula omuviire waliwo ekigamba nti ddayo tolifuna alinga oyo. Naye tewali yali akedde ku makya n'agamba nti buli lwe mpulira nga njagala okuvya ow'omusajja ono nga ŋŋamba nti kajani agenda okutambula nange eddakiika 45 mu kisaawe Namboole ekyo tekiriyo. Era tewali musajja yali anywezezza bufumbo ng'ekinywezezza obufumbo omukazi yandibadde yagenda dda naye lwakuba gwe otambula essaawa nnamba. Eyo supplement nvandiirwa kwongera kunyweza na kunyumisa kazannyo. Walina okubaawo akantu k'omunda gw'olowooza musajja ki yali akedde ku makya naga nti buli lwe njagala ekikazi kino kinkoze ebintu bingi ono omukazi ankoze ebintu bingi omukazi ono nandibadde namuleka dda abantu bonna baŋŋamba muleke naye nze ate amanyi munda buli lwe nsitula nti ekigere ne njagala muviire buli lwe njagala mugobe nga mpulira akaŋŋamba nti ogenda kufunayo omulala alinga oyo. Akakali munda ako akakusika nawe oyinza okuba nga tokalaba n'oyo gw'oyagala ayinza okuba nga takalaba. Nkimanyi mwenna abali ku programu y'olwaliro kyali kibatuuseeko ng'oli akubuuza omuntu oyo kiki omwagala nga tosobola kimanya nti kino naye nga buli lwogira oti owulira ofiirawo ne bwe bagamba nti yakoze kino oguma noga nti ate naakola kiye gwe mpulira gwe njagala. Waliwo abantu nga n'okuvaako obuvi kyasigaza kiri kimu kwejja mu bulamu bwa nsi eno. Ebintu byonna tubikola
twefaako. Tewali musajja yali akedde ku makya naga nti bamponize emirundi egiwera nviire omukazi oyo naye buli lwengezaako muviira ate nga nzijukiramu kiyira. Buli lwengezaako muviira nga nzijukira nti yasenye enku. Buli lwengezaako muviira nga nzijukira nti alina obutiiti mu kiwato. Buli lwengezaako muviira nga nzijukira nti amanyi oluyimba lw'eggwanga. Buli lwengezaako muviira nga nzijukira nti amabeere ge yagageza. Buli lwengezaako muviira maama nga nzijukira akabina akanene ani akugamba. Ezo nva ndiirwa. Walina okubawo akantu akasirikitu naye nga k'amaanyi. Oluusi k'osobola okuba nga tolaba. Oluusi nga n'oyo alemeddeyo takalaba naye nga kamusika. Akanoonya mbala atakalaba. Naye ab'obubina bangi, abaakiyira bangi, abaagenda ewa Nakakande bangi. Wangi? So, ebintu bino tulina okubitunuulira, tulina okwefumiitiriza. Ne tugamba nti nga tunyweza omukwano, nga tunyweza obufumbo. Bino byonna tubikole. Oyinza okuba nga toli perfect, naye ebyo by'osobodde okuzuula nti osobola okukola perfect, bikole nga biri perfect. Lwaki? Togenda kumanya ki muntu oyo gw'oyagala oba akwagala kyakwagalako. Abantu bangi bakulembeza ssente, ssente si kyekikulu. Okwewunda kirungi, omukazi omukyafu talina gy'alaga. Okwefaako kulungi. Abasajja baagala omukazi awunya kawoowo, baagala ku mukazi alabika obulungi, baagala ku mukazi yeerabirira. Obutiiti si bubi, naye tosobola gamba nti nze ke nassamu obutiiti omusajja namunyweza ani agambye? Tebunyweza. Tosobola gamba nti nze ke natandika okwambala mini omusajja namumala ani agambye? Era tewali mukazi yali akedde ku makya naga nti nayagala dde okunoba naye buli lwe ndowoozaamu okunoba ate nga nzijukira. Nga bamubuuza ng'ojjukira ki? Nga nzijukira nti omukazi alekeza akameeza. No. Waliwo abakazi bangi nga yagula emmere waka yasasula n'ennyumba naye ng'omutima gumugamba nti oyo Geoffrey, ng'omutima gumugamba nti oyo Kenny, wadde tagula mmere naye nze ewange anaatereza. Akaaba akola naye omusajja wange binaali birabadde, musajja wange aliterera ddi n'abeerako nga banne, musajja wange alikola ddi naye nga tavaawo. Nga gwe ne bw'oyagala n'owulira omukazi byakaaba nti singa nange musajja wange akola bino, n'oyagala obikole, n'obikola n'obimalayo, n'obikubisamu emirundi 10, tagenda kwagala. Si lwakuba oli mubi naye lwakuba olimu akantu kali ka micro k'otalaba. Oluusi naye k'atalaba akakuleetera okuba ng'oli wanjawulo ku balala. Buli muntu Mukama gwe yatonda alina akasuwa ke yamuwa akamuleetera okumufuula ow'enjawulo, naye oluusi tukagalabanja ne tukattira mu birala. Love tekolebwa kwefaako. Era tewali yali akedde ku makya naga nti ekinjagaza mukazi wange kubanga yeefaako. Okwefaako si kubi, era twagala ebikazi ebyefaako, naye ekyo kijja luvannyuma. Tewali yali aga nti ekinjagaza mukazi wange kubanga afumba emmere ewooma. Neta omuyi yekka gwe nawulira musajja muyimbi mukulu ge bamubuuza nti lwaki omwagalanye, nti ekinjagaza mukazi wange kubanga emmere ewooma, kubanga awooma. Naye it's by the way, waliwo akantu akaba munda koyina okufaako, koyina okutunuulira. Kituzaayo nti wakati nga tomanyi oyo gw'oyagala kikyagenda kukwagalako, kubanga bwonna amanya nti akwagalako maaso ogenda kutandika ogatiitiibya. Bwonna amanya nti akwagalako mimwaji emirungi ogenda tandika buli kaseera ng'oginuuna, buli kaseera ng'ogisaako buli lipstick. Bwonna amanya nti akwagalako bbeere otuusa ogapika akatuuka ennalubaale. Bwonna amanya nti akwagalako kabina ojja tambula bibi na looti. Naye gwe kitwale nti naye tamanyi kyakwagalako, naawe tomanyi kyakwagalako, buli kyokola kikole ng'okikola perfectly. N'ekyo kyakwagalako kinaabeera omwo, binaalyoka byongerezeeko. Temuwulirangayo abakazi abagamba nti si ka ssente, si kakuba agula emmere waka, si kakuba amalako mu kisaawe, si kakuba ayagala abaana bange naye mpulira omutima gugaanye. Temuwulirangako abasajja bagamba nti si ka bulungi, si ka ssente, si kaki, si kakuba weeyerusa naye nedda. Kitegeeza nti waliwo akantu koogalabanjiza.
njagala tutunulire embeera. It has been a great discussion for the whole of this week nga beebuuza nti kyandibadde ekyabuvunaanyizibwa omukazi n'omusajja ogatta business ne mugamba nti muyina business yammwemu. Amazima amatuufu gali nti ebizibu byendabidde mu bafumbo abagatta business bingi, nti tebikoma kusanyawo bo bennyini, bisanyawo ne business yaabwe. Tebikoma kusanyawo business yaabwe, bisanyawo ne family na buli kimwe, empire n'ekyankalana, abaana ne babonaabona. Lwaki? Nti singa mutandika business obwo nga muli babiri, omukyala n'omwami, ekitali kibi. Naye business nnyingi ze tulabye ezigudde nga zigudde lwa mukyala oba lwa mwami. Omukazi agenda tandika okutambulizaako amaaso ku bakozi b'okozesa. Omukozi agenda tandika okutambulizaako amaaso ku baklayant abakazi bw'obanga oli musajja. Nga ne bw'ojja mu mbeera eyandikwasiddwa ekisa nti nkwaniriza aweebale kakati kweyo kaki. Bambi ng'obadde obuze. Awajjanga n'otulabako katokyatulabako simu yo tekyaliko kiki waliwo obuzibu. Ennyumba eri wagimaliriza nti asinagimaliriza munyumyamu. Asinagimaliriza naye ngezaako abadde obuze. Kasito tuwagidde weebale nnyo. Ambadde ngamba nti transport kankuwe wa bwerere. Customer care. Omukazi omutima gugenda mugunda. Abigatte abadde abuze maama kuva ddi omanyi ne gyazimba era ogenda okubeera mubeera muli waka muli mu business yemu mubeera muli waka ate maama munaamanya ab'obubina gye bazimba ne gye babeera ffe tunaayiddamu okwogerako akantu konna ate ffe abatali ba bubina batulaba. Maama ate bali abamaaso agalinga amatungulemu bwe bajja ku mirimu ate waliwo ekiddamu okukolebwa. Ali wategedde n'okutegeera nti eyo okoze ensobi. Atandika olwo kitegeeza nti business esanyawo family. At the same time family egenda kusanyawo business. Ge mazima. It's my opinion. It's my opinion. Cause mbirabye nnyo. Ne bw'obeera musajja nolaba ekivubuka kyakasiba oba si kivubuka, nolaba omusajja najja agidde mu Prado TX ayingiddewo, hello madam, how are you? I'm okay, how are you? Oh my god, a long time. Nolaba nga atandise okwogeza ka smile amufaako, yes daddy, kakati okukolera ki? Yenjogera nange sisobola bigumiikiriza nga ndaba mukazi wange nga nze nvuga kakosa nga ndaba mukazi wange awano wa primo ntandika okufunamu ekiniga. Kitegeeza nti bingi ebigenda okusaanawo. Ne bw'onaabeera ewaka n'olaba nga atandise okugiragira ate ffe abakosa batulaba nti munnange muweereza ba TX lwaki tebabakolera lumu business ne tumanya mutandise. Ate ekyo kasita kiyingira famire olwo famire esaanyewo. Kasita mutandika okwebuusabuusa, kasita mutandika okulabayo abantu abagana naye gundi ono oyo muwala ye maama wano okawe yalaba wayina okugula yenadiweya okakwalaba kwayina okugula bw'atagula wano ku lwengo gyenadiweya tabaawo. You get me? Awotandika okwegobako ba client kubanga obateebereza nti bawo asobola okubaagala. Otandika okwegobako abakozi abalungi kubanga obateebereza nti bawo asobola okubaagala. Otandika okubanga business temukyalwanira ba customer nga mulwanira bakozi. Favor. Abakozi bagenda tuuka beeyawulemu omunga wa mami omulala nga wa daddy. Bw'obeera mukazi nga buli muwala omulungi era gwe weetegereze nnyo omukyala bw'abeera mu kampuni nga mulimu n'omwami, omukyala ng'alina teeke mu kurekrutinga, olengere abakyala barekrutinga. Osobola okuba ng'oli waka nga munoonya mukozi wa waka, omukazi n'akuleetera omukazi wa myaka 45 ku 5 nga ye gwaleese gwalabye era n'akubulira ebirungi ebimuliko, ono yalaba dda, ono yakula dda, talina bizibu. Naye ekimuleese owana mu 5 ku 5 si lwakuba nti atunuulidde emirimu, lwakuba agamba nti bw'anaaleetawo 2 mu 5 tamanyi kinaabaawo. Olunaku lw'olikeera n'otandika okubuusabuusa bbaawo, olunaku lw'olikeera ku makya n'otandika okubuusabuusa mukazi wo, ebisigadde mu byerabire. Kyokka ate kizibu nnyo okukola mu kampuni emu, kizibu nnyo okukola ku mulimu ogumu ne watabaawo ebyo. Kubanga enkwata y'abakasitoma ya njawulo.
ba client balina bakwatanga kyatika, client omukazi omukwatanga mukwana, client omusajja omukwatanga mukwana kubanga bye baagala. Golowooza lwaki abasajja bagenda mu malwaliro baagala bakazi bakolako? Olowooza lwaki omusajja bwagenda mu pharmacy ayagala mukazi mukolako? Olowooza lwaki omusajja bwagenda mu kyekirala byonna business zibagendamu omukazi amwanguyira? Yolowooza lwaki omukazi bwagenda mu ddwaliro ayagala dokita musajja? Olowooza lwaki omukazi bwagenda mu pharmacy ayagala musajja yaba amukolako? Olowooza lwaki omukazi ayagala gynecology nga musajja? Olowooza lwaki abakazi ennaku zino baagala enviiri zaabwe basajja babeera bazikola? Ekyo kibaawo kubanga waliwo enkwata nga ne baba tomukwane nga senti kyekikuli mu birowoozo si kyakumuganza, naye waliwo kiri kyomukwatamu naga nti yes. Omukazi afiiringa better ng'omusajja amuga nti oh, you look so nice, nice hairstyle, nice dress. Afiiringa nti oh, ekitegeeza ndi. Era omulaba nga ka thank you akaddamu, naye mukazi munne bw'amuga nti oh, you look so beautiful, wow, nice dress, abasinga mugamba I know family disease. Kakati ndozo kiraba kubanga akimanyi ne bw'omuwaana bya bulijjo. Kati kituzaayo mutula mu company yemu, mutula mu business yemu. Client omusajja bajja omukazi n'amufaako ennyo, client omusajja bajja naga nti ayagala mukazi yaba amukolako mukazi wo, otandika ti bwe bagenda mu kasengeyo okwogerezeganya nti bw'owulira nga mugamba nti bakugiremu 10 mu kasawo ka gundi oba akasukaali oba ak'omukyere ti nga balobwedda tobagiramu. Kyanjawulo ki ekiriwo? Buli lwe kajjana kakanjagala gundi yaba nkolako kuva ddi? Mutandika okutema business. Nze kye ndowooza abafumbo tebandigase business kubanga gye babadde gye budda tukkiriziganye kizibu nnyo okwata omwaka n'omalako omulala nga tewaliwo kibatabudde mu bufumbo. Waakiri kibatabula essaawa oba essaawa 2 naye kibeerawo. Kyokka jjukira nti bwe kibatabula mu bufumbo kigenda kutabula n'omulimu. Jjukira nti singa mukera ku makya amaka ne gakyankalana n'omulimu gukyankalana. Abantu batono nnyo abagamba nti twawukanye mu bufumbo ku mulimu tusigale nga tukolera wamu. Era ojja genda okuwulira ng'ebisinga okwogerwa tugabane, nga byebisinga okwogerwa byatugabane. Kakati kino kitegeeza ki? Nti mugenda kutandika mmwe kennyini okusaanyaawo empaya yammwe. Mugenda tandika mmwe kennyini okusima ettomi nga mulisimira ku baana kubanga ebintu ebikolebwa si byaffe, tukola bintu by'abaana. Naye omukazi bw'abanga alina gy'ali n'omusajja ng'alina gy'akolera, ne bwe muba nga mufunye obutakkaanya bwammwe, ne bwe muba nga mufunye ebizibu mu maka, kampuni ye egenda sigalawo n'oli kampuni ye egenda kusigalawo. Mwenna mugenda sigala nga bye mukola ogazi ya empaya zammwe mukolerera baana bano. Naye kati wano kiba kya bulabe nnyo okubanga mwenna muli mu kampuni emu mugende mukyankalane ombuulire nti oba oli awo yo bizinesi enaasigalawo. Kyekiri kye nagambye nti omukazi atuuka okulaba nga buli muwala omulungi gw'atunuulira batandika okulwana, nga buli muwala omulungi gw'atunuulira ku mulimu alaba ng'agenda okumutwalako bbaawe, atandika okufuuka threat era amaliriza amulemesezza. Mulabye kampuni nnyingi eziyingiziddwamu abakazi, nga kampuni ya musajja n'agisaamu omukazi. Kokwata kampuni n'ogisaamu omukazi, abakozi b'olina bagenzi. Omukazi ajja buzzi ku mulimu n'akyalawo olunaku lumu ku mulimu n'akwagaza abakozi bonna. Omukazi ajja buzzi ku mulimu n'abeerawo ssaawa busaawa n'alengera ye kano nga keemoola bulala. Era obalaba nnyo nga bw'agenda mu kampuni ekimu ku byakola, omulaba anywegera bbaawe, omulaba amuwahaga. Abo abakazi be mulaba abatijjisa laavu mu public tebatijjisa laavu kubanga baagala nnyo, batijjisa laavu kubanga banyweza ono wange. Era bw'obeera eno ng'oli mu mbeera simanya bakunywereza mu kifuba ng'eri alina gwattirako eriso nti wange. Kakati atandika okutya ebisiikirize, okujja obuzzi ku mulimu mu kampuni mu mukyetegereza abakoleddeko amakampuni ag'enjawulo. Omukazi ajja buzzi ku mulimu mu kampuni n'ajjawo essaawa mu oba 2 n'aleka ng'akyankalanyiza working system. Kubanga ye talaba value ya mulimu era yakitwala nti ye wa mugaso nnyo mu bulamu bwo okusinga
eno kampuni era asobola okusanyawo kampuni singa akizuula nti okusanyawo kampuni kugenda muleetera okukunyweza. Asobola okugobera abakozi abalungi abakyasinze kubanga abatidde ye mukazi. Kakati bwe kiba nga jabuzi olwo mbuuliraamuko singa abadde atuulamu. Akeera ku makya n'agoba ow'ebyensimbi, n'agoba manager, n'agoba administrator, n'agoba kashiya basaani, bonna n'abafubutula. N'agoba abakozi abalungi ng'ekibagobya abalemesa abaterawo embeera ebalemesa oluusi n'okubagoba bennyini. Abakazi bakwata ne bakebera ennamba z'abakozi baffe oluusi naye nga tebazikebera lwakuba nti baagala bawuliza kubawooninga. Abakozi bangi abajja ekijjulira nti nze mukazi wa boosi wange yankubiranga amasimu nga mpooninga. Mukazi wa boosi wange yankubiranga amasimu nga nkola kino. Abakazi bangi abakola mirimu naye nga bakolera ku bugubi kubanga omukazi yateekawo ekibeerabeera. Nga ne bw'aba simu ali mu kampuni eyo akeera ku makya n'anoonya essimu y'omu ku bakozi namuga gwe bw'otanviira ku bba wange. Kakati omukazi bw'anaatandika okuyingira kampani era tokkirizanga mukazi waka okusalirawo ku bakozi kiboolina okukozesa mu kampuni yo kubanga ye kyatwala ng'ekyamakulu bwe bufumbo. Ye kyatwala ng'ekyamakulu ye gwe okunyweza naye nga talowoozeza nti bwakunyweza eno kampuni esaanawo. Omukazi asobola okugobako abantu bonna abakwetoolodde singa abanga just abeekengedde bwekengezi. Tubalabye bangi omukazi n'akeera ku makya n'atowa woda nti oyo n'oyo 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 bw'otabagoba nze nnoba. Wangi oyo n'oyo 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 bw'otabagoba nnoba. Ne olowooza kikyabayagalira obagobe si lwakuba nti alumirirwa kampuni yo era tagamba bagobe ku lw'okunyweza kampani. Bagobe anyweza obufumbo bwe afiiringa essekiwa. Era omukazi kyangu nnyo okera ku makya okugamba nti eri mukozi atazikawo. Era omukozi kyangu nnyo okugamba nti oyo bw'omugoba tekisuula kampani. Naye njagala okugamba kino, omukazi gwe wafuna buli mukozi gwe yasangawo bw'oba tewasobola kukwana mukozi oyo nga tannamukwana tewandigobye mukozi oyo. Abakazi bangi ajja n'asanga kampani nga weeri ng'obadde n'abakozi bo nga mutambuza bulungi emirimu ne omala naye ebbanga lya mwaka gumu, myezi 6, myezi 3 n'atandika okufuuka ekizibu mu kampuni, n'atandika okulengera abakozi abatali balungi, n'atandika okulaba abakozi bateesiga, oyo n'oyo tumugobe, n'oyo tumugobe, n'oyo tumugobe. Naye bwe wali ojja wabasangawo era be weeraliikirira nti bba wasobola okubakwana oba abakwana oba abaagala wabasangamu, teyasobola kubawasanga bwe yakuwasa. Kakati ekyo bwe kiba nga kijjawuzaawo just nga talina mu kampuni, olwo singa abadde mu kampuni nga mugirimu babiri bwe muti mujja kumaliriza mujjabuluza, nze ngambye mugobe, nze ngambye simugoba, nze ngambye omugoba nti nze ngambye simugoba, nze director nti nze manager. Ojja kusanga omukyala nga ye director obanga ye managing director, obanga omwami ye managing director, osange nga waliwo chairperson nga kumwe ababiri mwine ebifo emigabana naye ng'ebifo byonna binene. Kyabulabe nnyo okubanga omwami ye manager ye MD, omukyala ye human resource. Yawandiika ebbaluwa egoba newandiika ye kenyini agenda kukwata be yeesiga. Ogenda kumulaba nnyo ng'awaana nnyo abakozi wadde bakazi naye batalinamu kutya nti basobola okubba. Ebimu ku bisudde kampuni ezibadde ez'amaanyi si poor management. Ebimu ku bisudde zi empire ezibadde ez'amaanyi si poor management, ebadde relationship, omukwano. Lunaku lw'olikira ku makya n'oyingiza famire mu kampuni, olunaku lw'olikira ku makya n'oyingiza famire mu mulimo, gwerabire. Lwaki? Nti wabawo buli omu kyayagala,
mbadde nkitambuliza ku bakazi naye n'abasajja ab'ebbo bagye bali agenda okulaba omuvubuka nga mukozi agenti oyo mugobye nga buli lwalengera erivubuka eritambula libawuna buli lwalirengera ne mukazi we n'alaba ng'okuba n'akakule n'oseka ne weeyasa n'okola ki ne mutula mu mmotoka atandika okweraliikirira ogenda okulaba nga abadde mukozi mulungi ng'omusajja agamba nti oyo afulume kitegeeza kampuni mugisuula naye muzimbe ekintu ng'omusajja talina buyinza ku kampuni eyo gy'okolera nga si yasalawo ani gw'owandiisa si yasalawo ani gw'ogoba era muzimbe empire ng'omukazi talina buyinza ku kampuni yo si yasalawo ani gw'owandiisa si yasalawo ani gw'ogoba nti mwe ne bwe munaakyankalana ebyammwe waka zino bizinesi zijja kusigala nga zitambula ekitegeeza abaana bajja kusigala nga balya naye ekitukosa kiri kimu kwe kulowooza nti tusobola okukolera ewamu ndowooza yange okusinziira ku byendabyeko n'amakampuni gembaze nga gagwa naye ng'ekigasudde si ndabirira mbi ekigasudde gubadde mukwano ne bagoba abakozi ab'omugaso ne bagoba abakozi ab'obuvunaanyizibwa ne bagoba abakozi ab'embavu ababadde ne kampuni emyaka n'emyaka kubanga omusajja abeeraliikiridde ne bagoba abakozi ab'omugaso ab'embavu abadde batambuza kampuni kubanga omukazi abeeraliikiridde just okubeeraliikirira kibagobya ku mulimu nga tatunuulidde byonna birala byonna y'okubeeraliikirira obweraliikirize nga kibagobya ku mulimu wano we tukomerawo era nti gwe bw'oba otunuulira olowooza kyandibadde kyangu ogatta bizinesi omwami n'omukyala bwe mubanga okera ku makira abasajja nkibagamba nnyo abasajja bangi beekubira enduulu n'agamba mwami Lugonvu ennyumba nagisaako ssente omukyala na buli kimu nze nga nze nteekako ssente n'engizimba n'etuuka waggulu oyo yatandise okwekyanga kaakati aŋŋamba kino my friend kankubuulira ekintu kimu omukazi gw'oyinamu abaana buli kintu kyokola tokikolera mukazi okikolera baana ebisigadde ne banakera ku makya nagamba nti gifuluma abaana bo banaagisigalamu kati bwe kiba nga amaka obukaga balemesa ne mwagala okugatemamu ate olwo kampuni ate olwo bizinesi mugenda goba baklayant amakampuni mangi agagobye baklayant naye nga baklayant bemugoba kubanga omukazi yabeeraliikirira kubanga omukazi yabeekengera kubanga omukazi abalinako ekibeera ekibi kubanga oyo omukyala buli lwajja wano abeera mu kwesesa oyo omwami buli lwajja wano asimba wali ogumotoka n'akuyita ate nga client we tasobola kuyita kutula mu motoka ng'oli mukazi wadde oli mukyala mufumbo n'otagendayo mubale bintu naye musajja abeereno mu kawunta akulengera olemedde mu motoka emmotoka yentintinge kitegeeza bingi bigenda kubanga bigootaana simanyi naye nze ndowooza nti bwe mubanga mwagala okukulaakulana bizinesi zibeere zokka bwe kiba nga kisoboka buli omu abalina bizinesi eyiye bwe kiba nga kisobose okusembeza omukazi okole naye wano nze ndowooza wandi mutandikiddewo bizinesi eyiye musobola okubanga mwenna muli mu layini y'emu y'amadooka gasooboza naye eryo libeera eri n'eryo libeera eno nga si yasalawo kwani gwogoba nga naawe si gwosalawo ku gwani gwagoba nga buli omu amanejinga kike nga baga nti essomero lya mukazi ate liri lya mwami naye nga tewali omukazi asobola okukyawa abayizi n'akuba abayizi obbamalawo kubanga alina gwe yeekengedde asobola okuba nga ayagala bbaawe mutandika okuliyetinga entalo mu mirimu mutandika okuliyetinga entalo mu bakozi mutandika okuliyetinga entalo mu baclients kubanga mutambulira mu bunkenke tukirowoozeeko nze nkirowoozaako bulowooza naawe osobola okukirowoozaako ne weebuuza nti kisoboka kyandibadde kya bugunjufu kyandibadde kya buvunaanyizibwa oba tukireke buli omu akola ebibye omwami akola ebibye n'omukyala akola ebibye teweerabira okusubscribinga okulikinga okukomentinga n'okusharinga bingi byetusobola okwogerako ebintu ebito omukwano bibeera bitono ebintu ebito omukwano obutabyawula kuba bitalina kukolagana amata tegandifudde singa togaliraanya munnyo
bingi ebisobola okwewalika okukolebwa mu bufumbo ne musigala nga we muli peaceful ne bamukera ku makya ne mbanga mwawukanye ne mwawukana mirembe so si kudda mu kooti kunoonyanga bana. Omusajja yena kyotali mwetegefu kulekera mukazi kubeera nakyo tokimukoleranga. Nkiddamu omusajja kyotali mwetegefu kulekera mukazi gamba nti nze nakola kino ne ntokanenga nti lwaki sikimulekera tokikolanga kubanga ffe abasajja bingi bye tukola biba by'abakazi n'abaana. Okitegeera kakati awe wabeera ensonga ne kalumanywera osobola okwefumiitirizaamu ku nsonga eyo naawe nga bwe weebuuza kyandibadde kitya nange nga bwe nsigala neebuuza kyandibadde kitya. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu mbaagaliza birungi byerere.